Ono yalidde Kihamuza ng'abadde alina kampuni etambuza abantu eya Stay Easy Tour and Travel Limited ku Kalungi Plaza. Okusinziira ku bamukutte abadde ajinze ebiwandiiko okuva mu World Vision, Bank of Africa ne visa y'eggwanga lya Misiri. Ono we bamukwatidde ng'abadde akuŋŋaanyiza obukadde 3 okuva mu bawala 5 nga yabalimbalimba okubatwala mu ggwanga lya Misiri okusoma. Akulira akakiiko akalwanyisa okukukusa abantu Moses Binoga alabudde bannayuganda okwewala abafere ababeera n'ekigendererwa ekyokubabbako ssente. Bewala abantu nga bano bewala okubeesanga nti babonyebonye bakwatiddwa ne bavunaanibwa mu bintu ebirala ate nga oluusi waliwo engeri entuufu gye bayinza okukozesa baba baagala ogenda okukola ebweru. Binoga era alabudde kampuni ezeenyigira mu kukukusa abantu okubatwala ebweru okukola nti baakuvunaanibwa era layisensi zaabwe zisazibwemu. W'okkiriza okukozesa ebipapula ebijingirire obeera nti orisikinga kubeera w'okwatibwa ab'obuyinza either mu Uganda oba mu nsi eri gy'ogenda ogenda kufiirwa ssente zo z'okiteeseemu ate naawe oyinza okubeera nti osibibwa n'obeera nti ate obonaabona ebirala. Wabula ye alidde Kihamuza yeeganye ensonga ezimukwasizza poliisi. I did not get attached to the envelope he threw, but when this came up check, they found those stamps, but also I'm green about these stamps. Okusinziira kakiiko akalwanyisa okukukusa abantu wakati mu Aprili ne Maayi 2016 bannayuganda abakyala abasukka mu 3 be baakwatibwa mu ggwanga lya Kenya nga baasangibwa n'ebiwandiiko ebijingirire ng'era baali beeyongerayo mu Buwalabu. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.